Butereevu kuliseemu ku mulamu tukyalina te mu mawulire gaffe omunnyo kusatu nga tukutembetera ensonga butete ebitambudde naddala mu bitundu ebitirimu tugeregerako mu Palaamenti y'eggwanga lyattu Uganda olaba bakwebaza ng'omanya luweze nate abaka ba Palaamenti basiimye eyaliko omukulembeze w'ekibiina kya Democratic Party Paul Kawanga Ssemwogerere Omukama Katonda gwe yajja mu bulamu bw'ensi eno gye buvuddeko ono basiimye emirimu gye naddala biseera byaliko omukulembeze okutuuka Mukama Katonda bw'amujjidde bulamu bw'ensi eno mu mbeera y'emu gavumenti esabidde okusobola okulaba nti ng'ereeta alipoota eyeetongodde naddala ku nsonga ya poliisi ezikyagenda maaso n'okuba nga ate zirumbibwa bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Palaamenti yisizza ekiteeso ekisiima emirimu gye yali omukulembeze ekibiina kya DP Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere n'okusaba gavumenti esiimye ng'abantu bano nga bakyali balamu abakoze ebirungi so si kubasiima nga bafudde. Right Honourable Prime Minister. Ekiteeso kireetebwa Ssaabaminisita Robinah Nabbanja ono asiimye emirimu egikolebwa omugenzi Ssemwogerere omubadde okuuma emirembe. Kino kiwagiddwa abadde akulembedde oluvuganya gavumenti Media Dubega Segona atuuse okwogera ku birungi omugenzi byakoze ssaako n'okuleka ebyokulabirako mu by'obukulembeze bw'eggwanga. Recognizing that Dr. Kawanga Ssemwogerere has served the government of Uganda in several key responsibilities. Recognizing that Dr. Kawanga Ssemwogerere was a firm advocate and a promoter of democracy. And I would pray that the powers that be find pleasure in naming a road and a prime road after Dr. Ssemwogerere for the diligent service. Wabula omubaka akiikira ekitundu kya Ddokolo Mukyasa Cecily Ogwal yeewuunyiza nnyo okutendereza Ssemwogerere oluvannyuma lw'okufa so nga mu bulamu bwe bingi nnyo byafudde nga tebimusanyusizza. And I'm surprised that this government would wake up at the last minute and give Paul Ssemwogerere that glorious send-out. Instead of giving him that glorious life before his departure, they gave him glorious send-out, which to me it hurts me. There are so many Ssemwogerere still with us. Please look for them now. Ssemwogerere yatulaga nti ng'ogyeko ye n'abantu abalala balina obuvunaanyizibwa kyenkanye okununula eggwanga lino. Ekitegeeza nti ye bw'aba nga yabbiddwa ekitegeeza nti yali alina okuyingira ensiko oba okulwana ne mu kkooti teyagendayo. Ssemwogerere yali awangudde naye yakkiriza naga nti ku lw'obulungi bw'Abannayuganda obutayiwa musaayi anzikiriza era n'ajja mu Palaamenti n'akolanga leader of opposition. Ebyo nga bitadde ku mabbali gavumenti eragiddwa okujja n'alipoota ku kulumba kwa poliisi ogenze maaso okwetoola ebitundu biganga ebyenjawulo. Omubaka w'e Kalungu Joseph Ssewungu yasabye Palaamenti okutandika okunoonyereza ku mbeera eno n'okunnyonnyola eggwanga ensonga z'ebyokwerinda bwe ziyimiridde. And these people who attack take guns and everything. But the information we have heard from the Deputy IGP, he says he knows these people, but he's not arresting them. But the vice is continuing. So the procedure matter, Honourable Speaker, I'm seeking for, whether it wouldn't be procedure okay, for the Ministry of Internal Affairs to come to this house and give us the situation of the country. Many police posts have been closed in the country. Kino kireetedde abadde akuliza Palaamenti Omukuufu Masayebwa okulagira minisitule ensonga z'omunda ku Lwokusatu olujja okujja n'alipoota okunnyonnyola eggwanga ku biki ebigenda mu maaso. The Minister of Internal Affairs on Wednesday next week should bring a statement to the House on the sporadic attacks on police stations across the country. Now, bino ebijjidde nga poliisi ekakasizza okulumba kwa poliisi y'e Bungoko abampembe bwe bakulise n'emmundu ebbiri kono kwoteeka ne poliisi ez'enjawulo ezigenze maaso n'okunyagibwa. Ku Russell TV nze Grace Girinya ne Eric Sebalamu Omunnyo.